Wange nga wembeera. Webatira Omuyindi. Waliwo kilometers nnyo okutuuka ku saluni wo wali okolera. Za kilometers zalinga nnya. Bobanga omanye baba mutero ku 23 eyo. Ate kati ffe tuli eno ku 12. Kati boba kola ekyo ne bakwata essimu ye ne bagireeta ewange ewaka. Then no sigala kuwuliriza bo kye bakola ki. Kati twatuka ekiseera ne batugamba. Omuyindi ya parking emmotoka. Kati omu najja nga ayagala kumubba teyagirokinga emmotoka nga alina waagenze najja nabbamu essimu n'ebisigadde n'agenda nabyo. Ku bisigadde kwaliko ki? Oba kwaliko laptop ndoza n'obusente obutonotono bwali mu mmotoka n'abitwala. Kati bwe yagenda Omuyindi anoonya essimu akuba kweyo essimu kati bagikwata okitegeera kati ngono bwanyiga. Kati omanyinga bayita ku mushirifu mall. Mushirifu mall. Kati je bamunyigira ng'omadduka agende ku mushirifu atekemu pini asobole okujjayo ssente ng'omulala akyamukutte. Kati ayo wali embeera awo nti oli yadduka namugamba pini atuwadde enfuno nayo nga nanyigamu. Kumba anyiga namanyi nti gaya akolaki afa. Kati adda amugamba Katonda omu ku bo alowooza nti ono alimba Keka senda azijjo tayagala kukola ki? Tayagala zimuwa. Amuga komawo kati mboli okudda amuga kwata mu bobaddala okakasa nti noti sento zijjeeyo naye ngende nkole ki? Gaga yakyali awo bamukutte ensingo. Nga bamunyize. Kuba kati bo batugamba nti bo bamukwata mu bukwasi mbu bala abo basobola okukola ki? Obba wa pini. Kati nembeera waawo olunaku ne lutuuka essimu nga tekola ki? Nga tewali agifaako kati ng'eriko missed call ndoza nga 10. Naye teyalimu password. Kati nengeza ku downloadinga nkube kwe namba esembyeyo kuzaali zikubye. Kati kweze namba nga tekwali sente ku simu. Then I used my number. Nze nkube manyani na nyini simu. Kati bwe nakoze simu yangu kuba tebasuka kunkwata. I remember it was a Thursday. Akasimu nenkakwana nenkateka naina wali TV yange nenkateekaawo. Kati buli yajjange wainga mugamba nalonze essimu eno naye simanyani nnyiniyo. Njugulako omwana omuyangamba kati simu walonze yakisinga wagisudde. Obusimu buleeta ebizibuzibu kati nga omanyize ngagamba after all simanyina kumanya. Wakerana mukono olaba ebifaananyi ani nanyini simu kubanga byali bya Muyindi. No, ate nga tobeera n'abayindi. Era ne wali ku kizimbe kubanze kye kizimbe nze yakisookako. Abaliko kwaliko nze omuddugavu omunga kuliko abawalabu abalala. In fact nze yaba emesa ekyo. Kati yalowooza actually nali sina kirowoozo kyonna nti oba ayinza okuba ne basiya. Yeah, oba ayinza okuba n'abantu abakola ki? Kane mugamba is this your phone? Nangamba yeah it's my phone nenkamuwa. Kati malo kamuwa nangamba hey you have a good heart. Thank you so much. You really have a good heart. Can I get you something? Nemugamba to chicho yagala like chi. Nangamba no supermarket is here. Can I get something? Oba kyonna ekyokunywa oba ki. Kati nalina akokunywa kayeke nalinga singa okwagala bakaita sinapo. Eyo. Kati bwe ngamba can I get something? Ngamba hey it's okay. Kankole ki? Kankanywe. Kampadde gift. Nyingira mu supermarket. Kati ngabo nokyuka boti olonda ekintu. Nali nakakyuka wenti. Ne bayingira mu supermarket ngamba 30 ne bansalako ne banneetooloola nga bangi. Omutima ne gunzigwamu. Katono ozireko. Allah. Omutima ne gunzigwamu nga bonna bali muleeya ne baŋŋamba shi. Kati kye bakola kadde ako ne bajja essimu ne banaga ekifaananyi ky'akafeero. Ne banga do you know this guy? Kati ekyobusiru bwange nga sobendi kafeero oba yasse muntu oba kitegeera nga tewali okutya. Ya mukutya nga simanyi. Nengamba yeah I know him. Kati ne bigamba okay. Mwasse mwenna. Kati ne bankwala ne bantu nga simanyi nti kafeero yassemu nga simanyi kiyakoze ebyaddala. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi tukyagenda maaso n'embozi y'omwana mulenzi Yasin. Yasin mwali mu bumanyi nnyo ne wakubadde kala akyalina era business naye ate luli eri ekintu yalinga akyekwatiranga mwatunyumiza ku Muyindi gwe batta. Ate bwe bamala okumutta ye ne bamukwata ne bamuyingiza akaduukulu ne mukwano gwe bwe tugenda okuba nga tumanya maaso awo naye ng'ate baani abatta. Oluvannyuma nga bamaze okumugira okumusiba bamubonyaabonyeza ate bamala bazuula omuntu omutuufu Eyatta. So kye tugezaako okwagala okutegeera Bannayuganda bw'oba ogenze ku kyeyongo eyo
ne kasente zireme kumalamu ne bwofuna akasente katono naye nga kahalaali wallahi sooka funamu omukisa naye kati bagenderera okuta Omuyindi balowooza alina sente ate nga alinako kumpi ne13 tebaafunamu ate ne bamaliriza nga babasibye so ebintu ng'ebyo bannaye tubeerere ddala careful emizannyo gy'ekimafia mmanyi nti bangi nnyo mugyenyumirizaamu naye ate n'abagikaabiddemu nabo bayitirivu nnyo bw'oba olina obudde osobola okwewala ebintu ng'ebyo okyasobola okubyewala nosaba Allah akusaasire ofune omulimu ogwa halaali osobola okufunamu sente. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School off Rumala Access, Ogwobutemu. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Staffever Uganda Limited, kampani yakakasibwa government okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabulanga emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Abalonji abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mu life experiences and adventures olunaku olwaleero ndino mwana mulenzi Yasin abali Abu Dhabi mumumanyi yali muvubuka w'amaanyi nnyo omu ku bantu abali balina saluuni ezisinga okukolera ddala mu Abu Dhabi ate obaoliawo abantu gwe bali bayita yanga miliyone kubanga saluuni eyo yali ekola nnyo nnyini ddala. Tugenda kuba nga tuli wano okwogera ku musango gw'Abannayuganda abatta Omuyindi ate oluvannyuma ne babeera nga basiba omusango ogwo ku Yasin. Emboozi eno egenda kuwanvuwamuko naye twagala okubebaza nti mwebale nnyo okutwagala, mwebale nnyo okusubscribinga, mwebale nnyo okutulaba. Abaana ba TikTok mbagala nnyo, musharinga nnyo content wange. Thank you very much. Bajukiza nti baganda baffe aba BBH Tours and Travels bebatusaako sheno wewe nayagala okugenda mu UAE osobola okubeera nga bakubirako ku namba y'essimu gy'olaba wammanga n'obeera nga okola nabo visa eri trusted. Si bintu bya kulimba ate simanyanga kola woti ate simanya visa eganye nedda guno mulembe mulala beera ngo bakubirako ku namba y'essimu gy'olaba wammanga wena ayagala visit visa ayagala visa change multiple visa entry byonna babikolerako bulambalaba mpozi ate nga bakola ne freelancer osobola okwekolera visa yo nga gwe weekozesa ya myaka ng'ebiri nga togenda kuddamu ku strugglinga beera ngo bakubirako ku namba y'essimu gy'olaba wammanga basobola okuba nga bakuyamba. Bannaffe aba Platinum Wellness Spa bano bagamba nti gendayo okoleka massage ogende ko mu sauna yaabwe okozeseko mpozi ne ku steam. Bannaffe aba Global Links Limited bali awo India bakugamba nti osobola okudelivering ebintu okubijja India ng'obituuse Uganda. Mwabagala medical equipment abagala eddagala beera ngo bakubirako ku namba y'essimu gy'olaba wammanga. Mariam alina customer care nnungi nnyo ajja kuba kufaako pozi ate gweyagala okugenda Kuwait nkugamba nti kozesa aba Staffever batwala excuse me bakutwala Kuwait yokka. Muhwano nsanyisa okulaba long time long time oli otya wakomawo ddi wano kati ngenda myezi ebiri ogenda myezi ebiri ng'oli wano e Uganda naye oliddayo e Dubai gwe ne kumbagayo oligendako ku hanemuunu Dubai kuba kuddayo nja kuddayo naye nga sikola wakita abakulaba ku HK Media nkakasa basanyufu babulire kumanya gamatuufu amanya nze Yasin Mukisa era ddala oli wa mukisa nga ali mwengo olaba ekyo ekikwekweto tekyakutwala okimanyi nti ekintu kijja just awo nekyesonsasosa nga mbutuufu tewakola kintu naye nekikulemerako paka so kati emboozi yali etya byali bitya kyesoko gamba nti Dubai oba Abu Dhabi because kyali Abu Dhabi ebiseera ffe time yaffe gye twabeereramu eyo abaana baali bafuuse bazibu nnyo musire bannayuganda baali bafuuse bazibu nnyo kale ate engeri nze gye nalina erinnya abantu nga bamanyi nga batukira nnyo ewange ku saaluuni kati embeera neryoka ejjawo
ekyatuukawo nti abantu kugamba bagayi baali bayize emize gibba bapakinga emmotoka bajja ne bakutayiza ne bagula emmotoka ne bajjamu ebintu kyebasangamu kye bagenda nakyo naye banaye Uganda balina bidinze bye bintu nali mpulira biwulire abaana baali balina emize giri gyennyini egyenjawulo ate ebintu ebyo biri nnyo naddala mu Abu Dhabi abaana ba Abu Dhabi emitima nga migumu nnyo abaana baali bayize emize bakambwemukko kati ndowooza kale ekibuga bakirongoosa tekyali nnyo mbeera eyo because 2019 yali nzibu nnyo nga tetunagenda mu covid nga tetunabayingira covid nti buli kimu kyali kikambwe nnyo baana baali bayize emize emibi ennyo egyobuso batama n'obuso mu corridors nakufumita akaso nakubaka nakutiisa then oba ogize n'okola ki n'omuwa Emirates n'omuwa byonna byolina n'asobola okuba ng'akola ki nga abitwala so bwekitobe kyali so kati gwe embeerayo yali etya okutuuka abantu okutuuka poliisi okujja ku saloon ekukwate nga bagamba nti gwe watta Omuyindi kati kyali bwe kiti bagayi nze baali nga nti batera okubaawo ewange bajjawo ne bakiringa kuba ewange wajjanga buli muntu abantu balinga bajjawo ewange walinga open nakati wakyali open kozi era wakyaliyo kati nga bajja ne babeerawo ne bakola bene bakola ki bye baagala nama ne bagenda so saamanya nti baali balina emize gye baali bakola gye baali bayize egy'obutemu kuba abangi baali tebalina mirimu abamu baali bava mu takisi nga bakweyiya bweyiya bimanya ebyeyo afuna omuwala n'abeera naye omuwala abanga akola omwana nabanga yalabira omulenzi okuba nga akola ki nga bakola ebintu bwebityo so nga beeyiya kati bwe tutyo bwe twali then ne tutuka ekiseera balina Omuyindi oba bamukola batya oba bamupangira batya oba bakyajja kitya nange saamanya obula nze kyenategeerako nti bamala okukola bye baali bakoze byonna bwe battira omuntu oyo ondozawolo kilomita nga 4 okutuuka ewange nga wembeera we battira Omuyindi waliwo kilometers 4 okutuuka ku saluni we wali okolera ndoza kilomita zalinga 4 bwobanga omanye baba muterewo ku 23 eyo ate kati ffe tuli eno ku 12 kati bwe bakola ekyo ne bakwata essimu ye ne bagireeta ewange ewaka esimu yoyo njagala osooka ontwala empola kubanga ndabanga empozi ogenda kugimalayo mangu ate nga njagala okumanya in details bano abantu bakwatagana batya n'Omuyindi omanyiko oyinako story ku bantu bano engeri gye bakwataganamu n'Omuyindi wamala n'ogitegeera kati bwe nali ndi mu kkomera nga bamaze otukwata omanyi otuka ekiseera n'owuliramu embeera emboozi onyiiga n'obikoowa kadde n'osigala kuwuliriza bo kye bakola ki kati twatuka ekiseera ne batugamba Omuyindi yapakinga emmotoka kati omu najja ng'ayagala kumubba teyagirookinga emmotoka ng'alina waagenze najja nabbamu essimu n'ebisigadde n'agenda nabyo ku bisigadde kwaliko ki oba kwaliko laptoopu ndoza n'obusente obutonotono bwali mu mmotoka n'abitwala kati bwe yagenda Omuyindi anoonya essimu akuba kweyo essimu kati bagikwata bamugamba if you want your phone you come and pick it bamugamba bagironda batya kati bo bamugamba mutuwe ssente tulyoka ogikole ki tugikuwe kati mbu bamulagirira aj'alina okukola ki kumbe nga beeteeseza na gye bagenda okukola ki baagala bamunyige bamuggyamu ssente eziriwo z'alina kati mbu Omuyindi yali akatuuka bw'ati ku kikomera waliwo ekibangirizi kati yali akatuuka bw'ati ng'ayingira omu n'amukwata akabadiya kati nga bamanyi bali abantu balya biriyani balya kamulali mungi kati omu yamukwata akabadiya ne bamugjamu etemu namuga twagala pini kali pini n'abasomera naye nga abasomera pini nfu okitegeera kati ngono bwanyiga kati oba omanyi nga bayitawo nga ku Mushirifu mall kati gye bamunyigira ng'omadduka agende ku Mushirifu atekemu pini asobole okugyayo ssente ng'omulala akyamukutte kati ayo waali embeera awo nti oli yadduka n'amugamba pini atuwadde enfuno nayo nga n'anyigamu kumba anyiga namanyi nti gayo akolaki afa kati adda amugamba Katonda omu ku bo alowooza nti ono alimba
kireka sente azijjo tayagala kukola ki tayagala zimuwa amugakomawo kati mboli okudda nga mugakwata mu bwobaddala okakasa nti nno sente ozijjeeyo naye ngende nkole ki nga gayi akyali awo bamukuta ensingo nga bamunyize kuba kati bo batugamba nti bo bamukwata mu bukwasimbu balabe oba asobola okukola ki obba wa ppini kati ono we yaleka n'adduka oli agendeyo akebere ono n'atakyali nga kyali amaanyi gamuweddemu n'agwa kati anoonyaawo amazzi amuyiireyiireko agayi takola ki taddangule n'amukuya n'amugaasa okujja egayi akoze ki afudde kati bwe yajja bw'ati so kitegeeza sente tebazijjayo no zaalina mmeka zaaliko ba na 10 oba 3 what tebazijjayo omusajja ne bamuttanga sente tebazijjeeyo kale ekyensobi kye baakola balabanga embeera batabuseeko bakwata essimu ye bakubira ambulance ejja ekimu Omuyindi kati bagikubira bagamba someone has got a problem you come ne balagirira ambulance kati bagiragirira ate bo badduka bakola ki bagenda bavaayo kati mu kuvaayo bavaayo n'essimu y'oyo gayi bagyerabira bwerabizi no bajja nayo direct kati ndoza mu kugireeta ne balabanga wange wajjawo abantu bangi kubanze mu kwogera kwe bagamba nti twali twagala omuntu yenna ajja ewa agironde kuba engere wange wali open kati bagikwala ne bagiteeka mu kagundi k'engatto kashulula k'engatto bwe bati ekyanyamba buli ajjanga esimu yagiyitangako kati nze nannyini kifo ate nenjikola ki nengironda kati bwe nagironda nesooka ebeerawo neŋŋambe n'essimu oba yaani nenooza nti kireka kubajjawo gwe kuli yagikoze eki eyagyerabidde kati nembeerawo awo olunaku ne lutuuka essimu nga tekola ki nga tewali agifaako kati ng'eriko missed call ndooza nga 40 naye teyalimu password kati nengeza kudayirodinga nkube kweyo namba esembyeyo kuzaali zikubye kati kweze namba nga tekwali sente ku simu then I used my number nze nkube manyani nanyini simu kati bwe nakozesa essimu yangu kuba tebasooka kunkwata I remember it was a Thursday akasimu nenkakwana nenkateeka nalina wali TV yange nenkateekaawo kati buli eyajjange waye nga mugamba nalonze essimu eno naye simanyani nyiniyo njugirako omwana omuyangamba kati simu walonze yakisinga wagisudde obusimu buleeta ebizibuzibu kati nga bwomanyize ngagamba after all simanyina kumanya wakebeeramu kkono olaba ebifaananyi ani nanyini simu kubanga byali bya Muyindi no ate nga tobeera n'abayindi era ne wali ku kizimbe kubanze ekyo ekizimbe nze yakisookako kwaliko nze omuddugavu omu nga kuliko abawalabu abalala in fact nze yabalemesa ekyo ekizimbe abawalabu bonna ne bagenda ng'osomba nnyo abannayuganda no ku bizinesi yange gye nali nkola kuba yali irigo okitegeera kati nga nwana baali tebakkiriza kugira kusala nviri mu Abu Dhabi no baali tebakkiriza kati bakkiriza nga bizinesi eri irigo yali irigo nga tewasasula license nali sinabasasula license yali irigo bemera yaffe ey'okukola ki ey'okweyiiya kati nengenda ngikola ne bange ekoze eki ng'egezze kati nga saagalako omuntu yenna wansi ndala okusobola okuba nga akola ki akuvuganya landodi n'agenda n'ampuliriramu nnyo kati ne mugamba ngenda tekako abaddugavu bajje nga ku kizimbe bano bakole ki era nanzikiriza kyobola kati we nakigira ne bateekawo nga oli n'ateekawo n'omanya nti 77 wa Yasin oli n'abanga ava ku Abu Dhabi oba ava Dubai n'atuuka ku bus station era nga bagambe wa Yasin n'obuuza wa taxi n'agamba 77 ensonga lwaki erinnya lyali lyakalaba erityo so kati bagayo okukwata okundeetaawo okukwata essimu eyo okugireetaawo actually baali bayiza emize emibi asooka egambeko emabega nti bajjako ewange ne babba laptop abo bakwano bo netebali bakwano bange balinga bomanyi nti abantu mwemanyiwe bajja ne bakiringa awo ne bagenda ate nga si kiringa nnyo nti bajjaawo bakozeeko abaana bakoze batya namaani bakola ki ne bagenda so kati bwe bajja bwe batyo ne tubeerawo saamanya kikyali kiyinza kubanga kigenda kuddako at the moment engeri essimu gye baali bagireese bwe nagironda buli kimu ne kibeerawo kati on Friday nagezaako nnyo okulaba nga mmanyani nanyini essimu nenziramu nenkuba kati we nakuba yali weekend kati we nakuba gayi eyankwata kati gayi bwankwata nemugamba nalonze essimu eno naye yaani yali ayogeranga muwalabu bwati
nangamba it's my phone ne mugamba yiyo ne wano ngati wali bagundi balala we only blacks here tewali bantu balala bakola ki nangamba no kati nangamba do you want money ne mugamba money for what zinalonze simu if it's yours kubanga already ndoza bali bakitegedde konti basabye Omuyindi sente kati bali bakitegedde already bali bategedde kuba actually kikyagenda okubeera awo ndoza Omuyindi nga bamuse naku nga 2 leke naku nga 2 ku 3 nga bakitegedde nti Omuyindi afudde era nga banoonya oyo gayi bali banoonya Kafeero already bamunoonya n'ababula sawo kati tutandikirawo Kafeero yani y'omukubata y'omukubata kati bo bali bamunoonya nga bamunoonya bamutegeera batya kati nga bamanye eri etali nga gundi already kamera zaabalaba okuva gye baagira omuntu ne bagenda ku ATM kamera zaabalabirawo bwe bati kubanga ne ATM waliyo kamera ate buli wamu waliwo kamera kati balabanga kati nze Mosire kyasinga okunkwasa ennyo bansanga n'ekizibiti sokolindeko katini ogambye nti Guy agamba do you want money tombuusa mboozi kati Guy agamba do you want money mugamba no I don't want money me I have the phone yangamba okay let me come give me directions kubanze yabaga nubalagirira wokolera kati no kuba nze banga lyonna we namanya nti eri business ziri irigo kuba nali ndabeko Guy nga bamukutte nga akoze irigo business ne bamusalira okitegeera ne bamusiba kati nali crucial nnyo okulaba nga sina muntu n'omu akola ki ajjawo okitegeera era nze niwabanga yali ayagala kujja wange kukola kumukolako nga nawe mulagirira we mupiikinga n'akola ki najja simulagira direct nti jangu okole ki onsange sabo kitobe kyali then nembalagirira ku supermarket bayita Granite supermarket banji bagimanyi kati bagayi bagenda kujja osawa nge mwezi olw'eggulu naye ebiseera ebyo nali nyambala kuba nabiranga waka kumpi ne wange nyambala vesti mbera mu shoti kati samanya ku olwo kyanzigira kwambala sati ya mikono miwanvu ne jean nenga omutima gunkuba ng'omutima gukubira ki kati ng'omutima gunkuba lwa simu eyo nenga simanyi ki ng'omutima gunkuba omutima gwankubanga nentukanga ngamba neba nesimanye ne simu oba yabadde oba kiki ekigiriko kati kyenakola Guy nenkola ki bwe yankubira kati kolo Friday nga omanyi weekend abaana bafuna time ejje wange bali bazenga bangi bali mu bakolako bali mukola kinga nange wendi kati nembagamba nalonze ne simu naye obuzibu n'obuyinza okuntukako simanyi naye mpulira omutima gwange teguli okay teguterete ne Guy ngambye agenda kujja kimesimu ole mulaba sikomyewo mumanye nti waliwo ekitali kituufu then Guy nakola ki Guy nangamba okay kati Guy nankubira ku sawa zalinga emu nangamba I'm here can you come yagamba aliwo ku supermarket ye nali mulagiriddeko cause it's okay kati kyenakola nenkwata passport yange nenjiteeka muno nenkwata simu yange nembagamba wakwata ne passport n'ogiteeka kuba nange nasingena muntu nga sikola ki nga simumanyi nga n'okuba n'ebyogera byange n'emikwana nenteeka muno bwenti nentambula kati nalina okutya kungi nengamba naye ono Guy agenda okunsinkana nga simuki simuddugavu kati samanya mbuno ewange wetodde basyayiddi bangi emotoka bazitopinga ku main ne bazitopinga wa nga abantu mukabolabe batambula nga tosobola kumanya mbuno baki nenga bali muleya okitegeera nenga tali motoka bakwetegekedde baze kwate yaso bali nga 10 oba 5 bammeka what kati nga betoloddewo nga baki nga bangi so bwe natuuka wabweru kati nakola ina bluetooth muno nenjikwata nenjiteeka muno bwente simu nenjiteeka mu nsawo nenga njogera mga we ayu kati nemulaba nga ali mu ttala ya supermarket wabweru nemugamba am coming kati nenzija bwe namutukako bwenti nanneekanga nga alaba mutuuseeko kuba nange ndi mwana wa ghetto mmanyi embeera nga bweri kati yalowooza nali sina kirowoozo kyonna nti oba ayinza okuba ne basiya oba ayinza okuba n'abantu abakola ki kane mugamba is this your phone nangamba it's my phone nenkamuwa kati malo kamuwa nangamba hey you have a good heart thank you so much you really have a good heart can I get you something nemugamba to chicho yagala like chi nangamba no supermarket is here can I get something oba kyonna ekyokunywa oba ki
kati nalina akokunywa kayeke nalinga asinga okwagala bakaita sinapo eyo kati bwe ngamba can I get something ngamba hey, it's okay kankole ki kankanywe bampadde gift nyingira mu supermarket kati nga bono chuka boto olonda ekintu nali nakachuka wenti ne bayingira mu supermarket ngamba 30 ne bansalako ne banetolola nga bangi omutima ne gunzigwamu Allah omutima ne gunzigwamu nga bonna bali muleeya ne baŋŋamba shi kati kye bakola kaddako ne bakwata ne bajja esimu ne bakwata ne banaga ekifaananyi kya kafeero ne banga do you know this guy kati ekyobusiru bwange nga sabe ne kafeero bayase muntu oba kitegira nga tewali okutya ya mukutya nga simanyi ne ŋŋamba yeah I know him kati ne bigamba okay mwase mwenna kati ne bankwala ne bantu nga simanyi nti kafeero yassemu nga simanyi kiyakoze ebyaddala kubanze bankuba akafaananyi bakajja mu CCTV kamera ya bali balina ekifaananyi kye ne namba ye kati ate ye namba bagifuna kyesimanyi nekyo olina omumanya nti intelligence ye eri yanjawulo kati bamala bankwata banzijawo awo bantwala mu nsonda ya supermarket banzijako esimu yange banzijako passport yange banzijako ebintu byonna byenalina wallet biki ebyo kati bamala okubinzijako wembuukira ne nga kireka waliwo obuzibu ne bagamba you know this guy ne bagamba I know him but I saw he is an African and I'm also African namulabako ku East African restaurant ey'Abafirika ne bamuza bank ne baga 3 months back kati nga nanze okuvuuka nti kireka waliwo ekitagatta kati ate awo nga bajja kubuza essimu wagifunye otya kati ne baŋŋamba where do you get the phone ne bagamba I found it in my house and I should luck ne bagamba are you sure konze yes ne bagamba nti it's me who called you guys to come kitegeeza singa nabadde ndi mu mbeere oba muyaayo oba kina nabadde sikola ki sikuba nenze yabakubidde nga bagamba it's fine kati nga bankwata nga manyi bintu byagiragiraawo banfulumya wabweru wa supermarket bali bapakinze mu kati nga bantwala mu mmotoka yaabwe dija baba akanyingizayo bati mmotoka nga nakatuula bwe nti bantaddeko empingu gayi nakwata najja nantereza bwati nga bonotereza omuntu obulungi oluba nasooka nkuba empiziro abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi tukyagenda maaso n'emboozi y'omwana mulenzi Yasin mwali mubumanyi nnyo newankubadde kale akyalina era business naye ate luli eri ekintu yalinga akyekwatiranga mwatunyumiza ku Omuyindi gwe batta ate bwe bamala okumutta ye ne bamukwata ne bamuyingiza akaduukulu ne mukwano gwe bwe tugenda okuba nga tumanya maaso awo naye ng'ate baani abatta oluvannyuma nga bamaze okumugira okumusiba bamubonyaabonyeza ate bamala bazuula omuntu omutuufu Eyatta so kyetugezaako okwagala okutegeera Abannayuganda bw'oba ogenze ku kyeyonga eyo leka ssente zireme kumalamu ne bw'ofuna akasente katono naye nga kahalaali wazaayo sooka funamu omukisa naye kati bagenderera okutta Omuyindi balowooza alina ssente ate ng'alinako kumpi n'13 tebaafunamu ate ne bamaliriza nga babasibye so ebintu ng'ebyo bannaaye tubeerere ddala careful emizannyo gy'ekimafiya mmanyi nti bangi nnyo mugyenyumirizaamu naye ate n'abagikaabiddemu nabo bayitirivu nnyo bw'oba olina obudde osobola okwewala ebintu ng'ebyo okyasobola okubyewala nosaba Allah akusaasire ofune omulimu ogwa halaali osobola ogufunamu ssente nga bakusabula olwi bagayi bankwata nali manyi nno byakusaaga at first gayi yantereza bulungi nnyo nga bonotereza omuntu nasooka nkuba empimu no mu matwe nenziwulira ate nentegera nti kati bagayi bali serious nga nkyali awo ku mmotoka awo bantadde mu mmotoka kati ne bagamba tell us something where is this guy ekituufu nali simanyi waasula nga si kyali wange nti kyali wange nnyo nga tolina namba ye enamba nali sigirina kozi buli gwe bakwatanga nga bakujjako essimu bagajjamu password ogijjamu nga banyigamu enamba ye ng'enamba ye bw'ebeeramu ng'eri stoward nga gwe bakuliirawo tolina kubuuza ne kati nze bagikeberanga enamba ye teri mu ssimu yange kye baakola ne bambuuza osulawa kati mu birowoozo byange nasooka ne nti obagambawo ensula olw'ensonga nawo bizinesi eririgo nensooka ntya ne baŋŋamba osulawa nenjagala mbagamba evira namba endala nga bajja kugamba tutwale naye nga ndaba enna bagavira namba endala bayinza okunkuba ate egibula okunzita kuba bankubira mu mmotoka awo ne banninya ne bansambira mu mmotoka awo migere kati nenkakasa
Nengambe kijje kankole ki kangume kampeeyo business yange nolo kuba kino nalinawo abantu baali banja baali bazze okundaba leka baali bazze okubakolako nengamba kampeeyo ekijja kikole ki kijje ngamba bulira vira namba ngamba bulira room namba kati kye baakola ne bantwala ne tutuukawo kati bwe twatuukawo bwe tuti nze ne bandeka mu mmotoka nga namu n'omuntu omulala mmotoka bankuume abalala kati mbo ne bambuka nga bancho ino mmanya nti bajja ne battalion kati ebyaliwo byonna nze gayi yaŋŋamba say something nenoza nti banga omanye Uganda baga say something ezo ga ndinamu akasente muno okitegeera balina kyaŋŋamba mbeko kyenkola ne mbala nga nalinamu esatu awo mu nfo mu wallet nga ne wagulu nayo ebbiri kuba nalinamu akasente ningamba singa nga something ne baba bansabye mmeka asobola ozikola ki ozitoola kumbe nga gayi si byaŋŋamba yayagala njogere ki kati awo wayogera otya gayi wamugamba nti olinamu ku ssente no namala nembuuka nze nganze nga ntegere nti tebaagala ssente kuba kyali yatuula nayogera naŋŋamba this guy where is he tubuulire wawaali we looking for him kati saategeera nnyo ki yali ategeeza nemala neŋŋamba I don't know kati saakola ki nategeera nti yalabika tayagala ssente ne baamuka waggulu baŋŋamba nti baamuka waggulu ewange eyo tebaagira mbu bakonkone oluggi baakuba lukube ne lugwamu ne babuuza you know Yasin yes where is his bed where is his room ne babalaga ewange wenkola ki wensula ne bagamba are you sure yes are you sure yes you know Yasin mumuyita mutya ne bennyonnyola kananga mulete ebyogera byammwe wekyanyamba abaana bona benalina nali nga balina ebyogera kuba nali nga abaana mbakolera visas mbaleeta ne mbakolera visas ate nga mbakozesa kati ne bakola ki ne bawaayo ebyogera byabwe naye kyemmanyi omu ku bo bannyumiza baŋŋamba nti ye yajjeyo akatabo kokulagamu visa nemubula stamp bagera nga omusulo gumuyiseemu yali muwala ng'omusulo gumuyiseemu akoze eki ng'afuse kuba yatya nnyo tiyayita kisuubira kati nga bakomawo kati waliwo omuwala bambi yali mukwano gwange nnyo kati yali ajja kundaba bamusanga ku gate bamubuuza where are you going abagamba going to see Yasin you going to see who Yasin bamuga come here kati ngajja ndi mu motoka ndina Amaziga galasede okumpitamu bamugamba that is Yasin is that one you want to see nabagamba nambuuza omwagaza ati omuyita otya kati ne bankwata ne banzijawo naye ne bamukwatira awo omuwala naye saamanya nti baali bamukutte at first wala wenatuuka eri ne mmulaba nga bamuleese ne mmanya kati ne bankwata kati mukunkwata nga bamanyi sigino zeeri ebitala byerye kati banneetooza sigino emirundi 6 nga bambuuza where is this guy kuba wali tugeze katunga olaba ku Marriott weri then ne Aluwada Mall awo sigino yaawo bajetoola emirundi 2 ya Derima ne ya Marriott nga mirundi 6 nga baŋŋamba where is this guy nenga simanyi ate nga bo balowooza omumanyi kati nekirala nze nali sigenda mu mabaala no nali sigenda mu mabaala sinanyo mikwano giri awo nze abantu nga bansanga wange era oli asanga wange n'amala n'akola ki n'agenda kuba nali sikozesa bintu byonna ebyo so nga sina mabaala nemuje manyi nti wano wayinza okukola ki kwabo bagayi badiringira nnyo mu mabaala naye nga sina baala nemuje nkola ki gyembeeramu kati kyenakola ekyaliwo ne bantwala nali manyi biyinza okugwa bigenda kuggwa just like that netugenda ku side headquarters zaabwe ngaawo tonna kitegeera nti omuyindi yafa nga simanyi era nze bantokyalinga ne bankuba ne bakola batanga simanyi kinkubya nali simanyi kinkubya kuba nze kinkubya nakitegeera nkeera nga tebamaze kukwata bano nga banvudde nako dda kuba nze bankuba ne bantokyalinga gwe kyolina omumanya tokya yonna ensinga eno gyolaba benyini be banzijanjaba mu kkomera kuba ebifaananyi mbirina n'okugulu kuno banzijanjabirayo eyo ate mu kkomera nga bagamenya amagulu bankuba to the extent naluka ekiseera nga sikyasobola kubaako kyenkola oba okitegeera kyegeza okugamba nga sisobola kati bivu nga bamaze okuntwala eringendo ndaba Alisoni oyo omuwala sobola okumwogera erinnya bambi kuba yatya nnyo ndaba oyo omuwala nga bamuleese
muyita kwa bali banzija mulumwe munga abantu ala mulumwe ndera muyita mugamba Alison my family chokache na mugamba kubaga yangamba if we don't see this guy it's you 30 years in jail kati bisere mwala wange ayine myaka eji ebiri bebewo bebewo ayine myaka ebiri kati nabala mu ngamba wangambye myaka 3 ngeno kuva mukomere nga mwala wanga myaka 3 mweme kasimu ebiri kati nze myaka janga 3 beyo nga ne myaka meka naninga munkaga mu nejigwamu okitegeera kugamba bilozo byali bingi kanaduka ekiseera nentukanga sikyasobola kugamba nengambe kijja kijje familia yange temanyi mzee wange tamanyi kwanza nakula ne taata nkuze hasolinga sina mama kati nga obulamu obwo kati zentuka ekiseera nengamba simanyi kyengenda kuzza kwabula ekijja kijje kati muna embandi awo bamaze okunkuba bakoze batya ekitufu bankuba Harrison omuwala wa mulabirawa namulabira ku side edukota nga bamulese nga bamusibye naye empingu nga zaatambula bamuleta nga ajja atambula kwolwo lunaku lwennyini lwe bakwata exactly lwe bankwata kati nze mulengera nga ajja kuba nali cement bamukoze eki mulengera nga ajja muyita muga kati nga nze ndiko empingu bankwata bagenda kunteekawo kakakokolo nga bantwala mu rumu endala banzija mu office emu ne bantwala mu rumu endala mujja batokyalingira kati muyita mu lukuubo mulengera muga Alison family yange kati bambi ndoza mu kutyako okungi kuba yatya ne wange yagamba tiyaddawo kudda waka wange like okujira ddala yatya obulamu bonna nembeerayo obulamu ne bubeera bwe butyo ne bankuba ne bakola batya kati bala banozanga amaanyi gampeddemu buli kimu bakikoze bandowuninze mazzi bakoze biki bangamba ekidde tugenda kujja mu njala wezisigaye nenga simanyi kano kansoke nkagambe omuntu yena alaba gundi eno nga muvubuka nga muna Uganda ng'ali mu nsi etali yiye ng'amanyi nti asobola okukolerayo data yenna asobola okukolera ekintu ekizibu kyonna amanye nti obulamu abusiibule bw'aba ng'ali eyo ng'akimanyi okimanyi nti bannayuganda bali mu makomera e Dubai Abu Dhabi nga baana basiba nga tasuubiraga nti alivaayo okimanyi wabasangayo abaana baliyo no wano basaidi basinga okutochalinga kasaba kwani bakutala mukomeredde nenga obulamu nga buteredde naye waneno weba investigating wano investigation waneno webeera wano we wali tabbu wano olabira buli kyonna olaba omusajja nze bandetira omusajja ndi katono naye bandetira omusajja nga munene nga wano gwe mukono gogo wano we wati wano nangamba my friend say something ne bankubanga muno ne bantochalinga ne bakola batya kitegeera nenga oba tulina kyakukola oba tulina kyakuzza oyo omusajja omunene gwe bakuletera yali agenda kukola batokyalinga yakukuba abasajja bankuba muno nowira nga tokyasobola temukyasobola kukola ki kati balina gye banteeka mu ntebe mukama mwebaza sikulimba mwana kubanga obulamu bwe nali mu mwana bwali bubi era nze ebiseera ebisinga mbeeraawo nendowoozaamu nendaba omuntu nga nzanyirako neŋŋamba ono tamanyi kyazanyirako kitegeera kubanga omutima gwali gwafa kuba jjukira bw'obeera mu sisitimu eyo oyonooneka kati nze abasajja bankuba amaziga ne gaggwayo ne nefukira nempira nga bikoze eki nga mpa nempingu nsobola zikutula naye nga sisobola oba kitegeera abakubira ku mpingu kati ate nga tulaba nakuba kubanga bakuteye bantekaka kagundi bwe kati bankuba nnyo kati mukunkuba ennyo kana kati kagenda nkaluzinga munenga nga ndaba ebigere by'omuntu kati obusungu bwe nalina nga bambuuza ekintu sina kye mmanyi mbagamba simanyi terasi jjukira omuwalabu engeri gyakubamu tebamanyi luzungu bulungi nti ajja kuba ayogera ekigambo kimu ayogere kimu luwalabu kimu luzungu kimu luwalabu kati obanga ayogera booti ate nagamba sirika oba okitegeera kati oba tolina ansa gy'oyinza kukola ki kati kye baakola ne bankuba nempira nga sikyasobola nengwa nga nsanyala gana amagulu ne bangamba situka nensituka ne bangamba buukabuuka nenga sisobola nembuukabuuka nga sikyalina wadde n'akantu ne banebasa mu ntebe ne bampanika bino ebigere bwe bati kati ne banjiira amazzi ne bankuba emiggo mu bigede omanyi emisipi
ne bakuba mu bigere nnyo kati owulira mulinga tokyasobola bikuluma n'owiranga bivuddeko ye nga ne bakuba tokyawulira bulumi obwe kati okusanyala okwo kati nga bakuba bano bagamba situka bukabuka oba kitegeera ne kale saa zino muli akusingana n'agamba naye musajja gwe ngolabika booti ngolabika bulungi ngoli booti ne booti olinga okitegeera ebintu ebityo nadamanya nti olina obulamu bwe wayitamu okusobola okubanga kati enkeera bamaze okunzijayo eri nze dali sitegere nti gaye baba kutendo bakwata bantutte kati bantwala mu ofiisi emu bamaze okunkuba nze ntobyento tobanye enanzi ndiko empingu bagayi ne baba bakameramene ne bajja ne bankwasa ekipande kyati nga kuliko oluwalabu nga kinene ne bagamba yimya nenyimira bwe ne nkikwata nenja okoma kafananyi nga oyina amaziga mu maaso amaaso gamyuse okaaba ne bakwasa ekipande ekyo nagateera mu kamera oba kitegeera banange nga walaba ebizibu ya bakugambye obukebuka ate nga bebakuba emisipi mbigere ne bantu tokyalinga nentuka ku extent nempulira nga mbikooye kati mbagamba kyonna kyemusalawo kyemba mukola oba munzita oba mukola ki ko obulamu bwali busazeewo bukoze eki naye munzita oba munzita nga nekyaye kati bagamba oyimirira okubukabuka bwenti kana kama nkaluzinga munenda bibigere bya gayi kati nga nsobola okugira bwente nempanda amalusu nenga muwandulira ku bigere nalinga asaanudde ennumba soka bankuba ne bankuba kati banjiranga amazzi ne ganjikira bwegati kati akuba ku skini kwennyini nga akuba ku mubiri ng'oli mu lugoye ng'oli bwerere ye nali mu saati n'empale tebambinzijamu just banzirako obujja bintu byange ne bankuba kati kye nakola bwe nalaba nga nyinza okufa ndaba nga agenda okufa n'engwa nenzirika kati n'engwawo ne bandeka kati mukundeka kyesaamanya kuba ne bakomawo kati bakomawo ogayi nansitula bwati stand nenyimirira kati niwaliwo omusajja omu oba yamuyita buyisi namala naddamu nakola ki kati bangambira nti nze mukundeka awo nga bamaze okukwata ani bakafeero kwolwo olunaku lwennyini that very night bamusanga agenda omaani ng'ayise aleyini ng'ayise ku ttaka ono mukwano gwe gwe yabba nayo gwe baali basinga okunoonya yennyini bamusanga agenda omaani kafeero kati kyali abuzaku kakitono nnyo era abakusukkamu kiro ekyo yali agenze kubajjukira mu bonna nze gwe basooka okukwata in fact bakwata abantu over 50 people over 50 ku musango gw'Omuyindi nga buli mufirika yenna balanga olinamu egundugundi nga bakulya naye kati mu kusooka okuba nti nze gwe basooka okukwata lwasonga nalina ekizibiti kyaki ekyessimu munange nze naye sibendi kafere bamukutta oyo bankwata banzija eri bamaze okuba ebifaananyi byabwe bantwala omanyi awo waliwo ekkomera awo ku 19 awo CID balina liri mu basement eyo wansi era bateekako bigalo bwe bati kigine kyeggula ne mukkirira nabadamu ne bassaako ne mukkirira nabadamu ne bassaako ne mukkirira paka wansi gye ekkomera gye likola ki gye liri kati bw'otuuka eri wansi tomanyi oba leero ssaawa mmeka oba bwazibye butya oba buli butya oba kitegera naye waliwo ekigeti kinene oba olaba abasirikale kye bakola naye tebakkiriza mubeerewo awo kati webamala okuntwala eyo bantwala kati waliwo makomera ga mirundi ebiri waliwo bayita solitary ne decorative wano bonna we mutuukira kati solitary bano abalina emisango nti ogw'omusango batemu okitegera bamusibira mu kasenge kake yekka nga olwa prison break bwe yali bakuteeka mu kasenge ako kakoyi n'obeera omwo toyiye eri wano akatanako kali wano eno ne kamera ekulaba okitegeera kati bwe kitebwe kyali kati nze nozola okuba oba baali bampisiza bubi banteekawo mu decorative tebantwala eri mu solitary naye nebase kati nga omanyi nti abaddugavu feeri muddugavu banabeeri bati omuddugavu ne baba mulabidde kati baali bakitegedde nti nno nti tuli ku musango gw'okutta omuntu kati ali ndi omwo nga neebase mandi awo oba kayindi ne kanya ne kaŋŋamba another black is coming kati nga balese kyaliwa nga muta Ashirafu neighbor wange actually yali neighbor wange kati Ashirafu era avuga kali wali
kati bagenda okulya kafeero kali wali kyali ku program ayinza obutakitegeera kali wali bibino noba nga olina emmotoka eyiyo nenga era teri registered eri muki ekibaluwa okitegeera nti oli ayinza okubeesibinaga jangu ompikinge wano ntwaleko waneeno novuga nogera nokola ki kati bwekityo bwe kyali kati ekikwasa Ashirafu baani bonna abaali basigadde abalala bakwata bamala okulya kafeero bakwata kafeero ye atuuka ekiseera agamba nina babosi bange buli gwe alinako agakwateko oba wali omukozi eki ng'alina okukuwaayo wadde omusango toguliiko wakati oli omulenzi yayinalo oba wali omukozi eki oba wamukola ki ng'alina okukuwaayo oyinza okulowooza Fadi ye yali ku musango sitori agimanya agikujjukiza nga weerabidde aye sore sigyerabira n'abaana bange ndibagamba kuba yankola kinene nnyo bayina yakyusa nnyo yamakinga nnyo obulamu okukola ki so kati ne tubeerawo kati mba ndi awo Ashirafu yali muwosajja muwanvu muwanvu alina ekiwago Ashirafu bamukwata bamuleeta kuba nali sobola nze engeri gye banteeka munda nali sobola kubanga ntuula ngeri ensingo gye yali ekoze eki gye baali baginudde bagikoze ebiki byonna kati nga sisobola nga nebaka bwebasi kati akayindi kajja kaŋŋamba there is an black coming kati Ashirafu ajja ayomba nga omanyi abasajja balina ennyama kiwago bankubye ne mukazi kuba ebituufu mukazi yali ali lubuto yalina mukazi we ng'abeera nayeeyo mukazi wange ali lubuto sina kyemmanyi kati ajja tamanyi nti nange bakoze eki bandese atuuka andaba angamba tiseka kiki amugamba ndi wano wansobola kukola nga manyi gampeddemu sobola simanyi kigenda mu maaso obuzibu kiki ekiri wano tukola ki wano angamba mwana ate bakafeero tebatta omuntu olwo nga babitegedde batta omuntu nange bandese bankutte kuza ate kiki nga mbuuza ate gwe bakuleetedde eki nga muganda nange zimu kunsonga essimu bagisanze wange ku saaluuni nangamba abasajja bankubye bakubiza amasannyalaze bakoze batya kati nga tamanyi ateetizi ye gwagamba nti bamukubye yakyasobola n'otambula kati ngamba jangu tunyumyemu mugamba sisobola ensingo tekola ki ngamba neeseka nga ate gwe bakubye nnyo gwe nga tebakubye nnyo onoowona ne mugamba simanyi n'ekizibu nali nkaaba nga nkabira nnyo famire yange you know nkabira omwana wange nkabira nnyo famire nga ngamba kati muzeeyi wange banakitegeera mukyala we yakitegeera nti no bakusibye yali akitegedde no actually nabeeranga nkutumiddeko nnyo nagyoli kuba omwana oyo yambeererawo nnyo bambi yambeererawo nnyo omulala okumwogerako erinnya because she was there for me by the way omanyi nze n'abantu bembaddeko nabo nga newe mbanga maze banga sogera nabo nga mitima gyange basigalako kubanga Antoinette yambeererawo nnyo in fact mukundi abasigadde bonna abaneiba baani bonna batyanga n'okujja naye yali akola but she used to come every day nga ate yekwata video kwa zonna yazindaga nga nvudde mu komera every day she used to come nga omanyi eri komera liri bakuteekayo waliwo omanya amakomera waliwo chapa we musabira abasiramu bakola ki omudya ne mugana mbaterako bukando mubanga abagira nti babaafa abantu nenga alina okugenda nakumaka kanda ako buli lunaku okunsabira nga avaayo eri yonna gyavudde era big up Antoinette yonna gy'oli kyolina omanya nti mulowoozaako nnyo oyo omwana she was there for me ye mama w'omwana wo she was your girlfriend by then she was my girlfriend by then kuba yaliwo to the extent nti yajjanga lwakuba tamanya lunaku lwe baali bagenda kunta kuba teyandabako ebbanga lyonna lyajja mu kukomera nga tebamukkiriza omusango taliko gwali gw'amaanyi kuba eri bwe bakukwatamu egyo emisango bwe gityo famire teddamu okukumanya kubanza abasajja baŋŋamba you African black we can kill you nga talina omu azze kujja kugamba mbu anoonyereze ate nga basobola okukikola naye mbuuza do you know how many blacks are inside the abali munda makomera nagamba Africans nga toli mu America mukole fujjo mugenda mugiraagira ko omusajja yaŋŋamba nga bakankwata yambuza today is when ne mugamba Friday you know Friday is what in our country it's a weekend I was with my family
My boss calling me looking for you black. Nga balina obusungu. Era abasajja bakubanga lwa busungu lwati weekend baba kola ki? Babalagira. Yeah. Babalagira okujja okola ki? Okujja okukwata. Okujja okunkwata. Ne batulya n'embeerayo kati olunaku wayitawo ennaku nga bbiri ne batukwata okutwala mu kkooti. Batukwata okutwala mu kkooti wendabira bakafeero. Kwolwo olunaku nti babakwata. Awo ng'omazeeyo bbanga ki? Nnaku bbiri. Naye kati Ashraf ye bamukwatira ki kubanga awo saategeddewo bulungi. Kati Ashraf ekimuleesa yali driver. Ate ye yavuga ki? Ye yavuga bakafeero? No, kati Ashraf bali akafeero, kafeero agamba. Asoma abali bali mu system. Asoma Ashraf yatuvuga. Okitegeera. Kati kwolwo lunaku lwe baleeta Ashraf akulaba akubuuza esseeka ki ekituuseewo. Baali kafeero bamaze omukwata. Nga bamulidde. Naye nga bo babalya. Babatwala mu solitale. Tabateekano mu decorative. Eri ew'amaanyi. Babateeka eri mu busengesenge bwabwe. Bali abasajja bakuba. Abasajja bakuba kafeero n'abuuga. Ekyo kyo siri kyerabira. Ng'akwata Bible ne Quran kubanga bibaamu buli eri. Nga byonna biteeka mu kifuba bw'ati. N'asaba Allah amusonyiwe. Nga yabaka bw'ati nga yavaako. Obo mfuna ngoba mulengera mukagundu kati natuka ekiseera kati kigeti kyaffe kyawula decorative ne solitary ina geti ebyawula kwa batirako ne kufu balinga abasibirawo ddala direct nenga balina bulumu bwabwe eri buli mukabeeramu nenga tebeera bako wabula beewuliza like ojja wano kumira kuliko ndabirwamu nojja noyogera munnasobola okubanga eri akola ki akuwulira si telefoni bajja sosola bwe anaba nga akulira neighbor wali nenga tusobola kugamba nti nga muwuliziganya nenga temweraba so kitobo kyali so ekiseera kyatuuka nze nga bagaya abo mbanyigidde ekifuna nyiga nembaga mutadde mu system byesikola ki byesimanyi kati wetuvaawo wembalabirako direct onaku lwairwa kusatu nga batwala mu kooti nze kyesamanya batuyita fenna kati nga bananisa okunzijanjaba mukko naye nga sisobola kutambula bulungi jukira abasajja bakuteekako empingu kubigere kuno eno empingu ezitowa kilo nga 10 eyo kubigere otambula ogira bugizo oti kasi nga batwala mu kavaani fa basuka mu kavaani ngendo nga ne bakafeero babaleese kafeero mwana bamuta tifu ye yalina kafeero nga bato Omuyindi tifu then ngendo laba Ahmed Miro era Miro oyo bambi naye bamuta ti omusango tiaguliko bole bagumusiba ko bisibi and then ngendo laba twali awo tifu Ahmed Miro kati mpulira njagala okumanya Ashraf engeri gye yavugamu kafeero police esobola okujja okwata Ashraf kubanga bw'ongamba nti ani kafeero yagamba nti Ashraf ye yabavuga Ashraf yabasanga wera yali abatwalawo kati kiri bwe kiti Ashraf omulimu gwe yali akola bino ogenda ku bbaala no picking abana-Uganda no batwala lyokoze eki kati kafeero okugira ndoza yali ayagala oba abantu beyongereko bakiki oba yalinamu grudges ne Ashraf kiri kyegambye nti buli mukyere gwe yalinako akakwate yalinga akola ki amwogerako kati bwe banoonyewa yayogera ku Ashraf ne bamunoonya nti Ashraf yamuvuga amujjawo era amutwala wajasi ng'amugamba nti yali driver waabwe yabatwala eri okukola ki okubba okutta omuntu kati jjukira kankugambe kino kati Ashraf bamukwatako ne bamuteeka mu kkomera gulusana gwali gwa mmotoka nebino bayita za sura oba something like that kati bamuteekayo then bamutaavaayo addamu akola emirimu gyaga nesonyi obuyembe nesonyi ebiki byonna nenga bamanye eri mwana obulamu oba okola ki olina oyiiya omusajja atunga addamu afuna emmotoka ye bulungi nnyo ngaali genuine buli kimu akikola bulungi era big up Ashraf yonna gy'oli kuba ye yakyawa Abu Dhabi n'obulamu bwe bwonna twava mu kkomera kuba abantu tababirize naye n'agamba tadda mu Abu Dhabi yadda wakati n'agenda Western Region n'agamba nze mwana nze bino ebyokubeera muno biki ebyo sikyasobola kati munnange bwe tutuuka mu kooti bakafeero bazze kati kafeero we yandaba bw'ati tombuulidde kafeero we yagamba mbuno Ashraf ye yamuvuga amujjawa kati kyegamba kafeero yayogera bwogezi ku lumitu gayenaga akwadde wabanga takumanyi nnyo kuba ekyali ayagala abantu bawere nga tayagala gumusune yekka oba okitegedde ekintu bwe kityo
Yete yagala go musune yekka. Kuba kati ngenda kunyumiza ne Ahmed Miro te yaliko go musango. Ne baamulya. Yagamba nti Ahmed Miro akoze. Yagamba ye boss waabwe. Yabatuma. Yagamba ye boss waffe. Kati gwe omuntu wenna bagambira nti ye boss waffe. Baba ino kola ki? Okulya. Kati bakusanga ina business eri go. Oba nfuna. Okola business etali muze kuba Miro emu ku basajja bali baline amabala like. Yomu ku bana Uganda bali basinga ebbala mu Abu Dhabi. Akayemba akebbeyi. Okitegeera. Yalina abaana. Nga bo yalina kye bayita ki? Imanyi. Manyi naberaka Abu Dhabi navigate. Kati kyali kyangu nnyo poliisi okujja n'emuluutinga n'emukola ki? N'emutwala. Kati bagenda omusiŋŋaana nga omanyi baga nti kiboosire. Bamusanga alinamu emigeegi mu wallet. Yamanye emitwalo 3 egya Abu Dhabi egya Dubai ogimanyi. What? Obukadde 3 obwa Uganda. Kati bagambirawo ono eki? Yekiboosire. Yegwe boss. Kera tene kyere kyaliwo bagenda okuddamu mukera mu system. Kwali baba bakukwata we bati bakutwala bakuteka mu system. Wali ne bala unakola wayingira oba olina visa oba tolina bagenda ogera musajja wange yali aine emisango. Gaide emisango. Ne bagamba yegwe boss wayitawo okudda muno kubanga ali yayina bali bamugiranga yafuluma nadira ku passport endala. Okitegeera. Kati abasajja namugamba wayitawo okudda. Kati nga nebo tena weza gambira musigwe boss. Kuba already wali okoze eki? Already wali mu system bakulaba. So kati bwe kyali ne bamulya musajja wattu. Naye ne bamuleeta. Bamala ne bamuta oba yakyaliyo nno. No bamuta ne ya serving emyaka 3. Ora overstay. Ya nebirala biri kati nkyagojjira. Kati bagenda oleta Ahmed Miro oyo tusingana mu kati kafero buyande babwati nga tugenda tuli mu kabasi. Nangambira okubanza bali bampita Seeka. Nangamba Seeka nze sibiri musinze yakoze eki yalese simu ewuwo oyo kati nandaga Latif. Nangamba Latif ye yagireta. Nangamba yalese simu ewuwo ne mbagamba. Kati ye Ahmed yategeera yalete simu. Yabalaba. Ani kafero. Ani yakugamba. Kafero yangamba kwa bali aba. Nangamba oyo kati kyenakola saategeera nyine. Ate kafero alabika ye yatte yennegaana gye yali yeegaana mwe. Oyo ddala kafero yanyiga. Alayika ye yanyiga Omuyindi ate alayika ye yagira. Ye yaleta ye yagamba mbu ssente zirabika oyagala zibba kangende ndabe. Era bwe kyali emwezi natwaluga ekizale ndukalaji. Nemugitegeera. Nemugitegeera. Omanyi omubiro byamukobera do mutominako ennyembeera kubola mwena muli mu kantu aka. Era omuntu wabikunyumiza. Muli mu kantu kamu tewali kigenda kukola ki. Katutukaye mu court nali sobola kwogera era watukanze nagwa bugwa nti wansi katumulamuzi nambuuza what happened nemugaba bankubye nangamba baani nemugaba basajja abasyaidi bankubye nangamba batya nemunyonyola kati nawandika yawandikanga wawandikanga kati samanya nti abasajja naye wali yenguzi oba nguzi oba ki oba balina bintu byabwe balina enkola yaabwe gye bakikolamu kale. Kwa bali abasajja bakuba bwe omulimu gwabe gwakukuba abalala ne bajja ne bakujja otoddamu balabako. Abakukubye toddamu balaba. Wadde n'ogamba nti ono oyinza okuddamu ne mulaba. Ye yankuba. Bakuba ne bakuleka awo abalala ne bajja ne bakola ki? Ne bakutwala. Kati obulamu bw'ekkomera eri naddala nga bukyali muto kya si bulamu bulungi. Wadde ekkomera si ddungi everywhere. Naye natuka mu bulamu obwo ne mpiranga buli kimu kinsobedde. Kati abasajja bamala okumpani amala okuwandika omulamuzi buli kimu kyonna batujjayo batukomyawo mu kkomera. Awo we nakoma. Otegeera. Saddamu kulaba nti nze nfulumwa bwe kwa bayitanga bakafero bayitanga bakirafu baani nga bo batwala nze nga tebanzijaawo awo. Wali mulwadde. Ya. Kati abasawo ne balenga okubanga bajja ne banzijanjabiraawo. Kwa akakyala kamu akasawo kajja ne kagamba. Nekagamba I'm seeing you're innocent. Nekagamba omusirikale can you take him to the hospital? Ese nagamba la wano wenjagala okukola ki? Omujjanjabire waneeno. So ne bagezaako kunzijanjaba ne bankuwa ebiso byabwe singo negenda ngaeterera kugune kuba nkola ki? Ne bampa ebyomubulago okubyambala kati nembeera mu kkomera awo. Kati we tubeera mu kkomera obulamu ne bubeerawo. Ne kati Ahmed Miro yakaaba yejjusa ebintu bingi. Akitegeera
nagamba Kafeero ndi mugagga yalina sente namugamba ninazitipa nina taxi nina ettaka naye saawa eno teri saa kunya namugamba nkusaba omusawo gwe wantaddeko nyamba ogunzijeko kuba Kafeero yalinawe out egamba omuntu oyo egamba nti tali ku musango ogwo oba onfuna naye Kafeero n'agaana kuba balina gula jezi zaabwe zenyinza obutayogera no kupe okuba babyogeranga eri nga nkola ki